ndonge kwajje ebya ddala bw'oba bayimuka ng'omanya asigadde atudde ng'omuyitira kigozi. So nze ngitwala nga maiden concert ye bwe twava ku fame twakirira paka ku showground kale then buli mwaka alumbye Serena. Ono yavudde dda awaka n'ebibye byonna taddayo. Oh. I feel bad that some of you are not on the final. Me and Somida, people are saying here that they don't can dance, but I'm not seeing them on my list. Yimuka webbino tubuuzeeko wazinye nnyo kyokka gwasembye. Tukyalikuza Truth Media ngenda bagamba ngenda kuba ntambulamu katini nga twogerako ku sayidi ey'abayiseemu n'eyaba eyamwe abasembye ukiza osembye tusembye kiki tasiba like oba balonzeemu kati alonzeemu abasobola balaba nti basobola naye nakatwadde omukisa ogukubiri tetumaze musu yonoomye Auditions baweesezabadasa tulina okwageza walwezindeko mimbi yenna aliwa gunjani tomujjukira nosooka okyakalanya ekifo wagiddemu apeze mukoyo gyemu tatasobola ogundu wange ozigala mu kasikati osobola okuba kasala mama wange luta ng'atambudde wali nobwera osobola okubeera alina kusajja nga liberere bera tujjamu engoye nosagala bukunya kasa mami abeera bwerere nga naffe tuwa bwerere kasa ayambala nga naffe tuwambala luta ye gyasalirawo ekyokola tuli ku the Truth Media, go subscribe, follow. Ndi ku auditions za Karole Kasita for 29th Serena May omwezi ogujja. Before we do any further, sokoje jangu oh ono bamuyita manager mubere muze sibalinaako ono bamuyita manager Apple o breaking zemu wali katini nekulaba ngozi nazinamu oyagala nali danza sebo nali wali danza kituufu sebo ina ne dimples okay tuli ku Truth Media tuli mu auditions no ndobaza akubiri finals no finals magala abana bameka atugenda londa tubale twaga abaana ana etugasoka tulondemu abaana abiri tulabe how they work because bana abana bapya omulundi gwabo kubeera ku stage then bonna twafunye namba zaabwe z'essimu so tugenda bayita tugenda calling on others but for now we are going to announce 20 dancers. Sakala kubuuza bingi nnyo okugira ebintu tujagenda omuyimbi ono manager kati luli twalaba abaana nina omwana gwe nafunako amuyita Angel Morgan. She was so happy okulaba nti tebagenda nko auditions ne babookyayo lunch baba bali awo ng'obokyezaayo leero tulina ne cake mugenda sala cake tugenda celebrating aba birthday people abazze mwebali muno mwebali ekitegeeza mwayise bakazi bammwe kati gomenya nti birthday y'omwana eyaze ku auditions olaba ebintu bino ebintu gwengo kiki buzibu ki oli okay ndi muweraliikirira lwaki weraliikirira we batanona leka naawe okyalina chances okulonda naawe anti munsabire Amina tumaze ndi musiraamu wali inshallah mashallah era jiuna gwe lindako okubeera nga obwetabi mu auditions zino kitegeeza kijoli kitegeeza kyamaanyi nnyo gyendi because it's my first time kwetaba mu auditions zonna I'm starting chasing my dream. Yeah, I'm seeing where I'm going. Walozi nyideko ku muyimbi yenna oba video bachi ambadde sikikolangako. Oh yeah, this is my first time. Okay, so you feel at least I'm feeling like I'm moving. You're moving. Naye okusinza ku banonga obadde ogoloza, do you have to stand a chance okuba nti? Yeah, I have because I'm called lucky. Bakuta lucky? Yeah, I'm lucky.
nyali genda okukusera ojja ddiwulira. Nga kiri nsembi. Terijja kusera? Terisobola. Okay. Biveeko. Amina. Kale tukyatambula mpola. Gwe zuka webake. Zuka webake. Okola kyolota. Olota oli ku stage. Nzikakanye. Omukolo agikubye ekigwo. Okay. Oli bulungi, muli bulungi. Kantule wano makati wa mwenyumyemukko nammwe katini. Wano wetuli tukyali ku auditions naye kumenane wali yaliwo omulundi guli. Nzenze yaliwo. Mwe mwaliwo okusinza ku kyali kululi ne kuluno okirabye otya? Ayasino mwana. Sanyarazi. Ya Katonda kwa buli mwana azinga kisobola okugamba. Tuna kisobola tuna gosobola gamba nti kino ki kujako bintu bya bajaji be basalawo. Okay. Kakati okusinzira ku luno we muzze ne routine ndabye atenga ne abazze kuno nabo routine bazikoze. Olowooza noyitawo. Sinza asalawo nze nganze kyenzinye kyekyange bafuna tuli badansa sakugamba nti kino kyekino kuba bana bapya bazinye kirala kale tuzinye nabo lwekyekimu nate tebazinye kyaffe kiri so waliwo enjawulo singa nabo bazinye kiri awo nandigambye kino nekino nenga buli mwabeera n'essuubi eriyitawo. Kitegeeza kyokubanga Karole yakoze auditions zino kuba bayimbi ogenda okulaba abakola concert tebakola auditions kitegeeza kije muli badansa yaba alina kyagala olaga abantu ekyenjawulo kati nga walabako ku show ya Education Festival. Yes. Kati nga bwe yali bwe nsuubira kuba tubale tulaba abayimbi aleeta already badansa abamanyikiddwa tulabulabi nga bakoze routine bali ku stage naye ku luno agambye agala face abana tebatalabangako andi bali badansa abalala boolaba oluusi kale abantu babamanyiira ayagala aleeteyo ekipi ekyenjawulo mu bantu fesi empya abana gye bali bazina badansa tuli bangi ne wano muze bati bano baana batini kati gwe tegekayo ko lumogambe nti Lugogo njagalayo competition z'abadansa olabe kino bwesi ojolabira kwa buli badansa abangi badansa tuli bangi. Okay. Just enajewo namikisa gyo osombera n'enaje ngaende nekisimanga kyewali omukulu gwe leero gwe gusoose lute wajja olabye otya Leero ate Karole Kasita kyemulabyeko ayagaliza kubanga yammye bali eri emitwe eminene gyetumanyi ku app n'ayagaliza ffe abatalabikangako obadde tomunyawe mugiyita kitegeeza n'abayimbi bala basobola okulaba ate ne babalonda kati kiri eri mutwerwanako unakikola mutya asalawo wenga gozinga kyomanyi osobola buli mwana kimu kyagenda nti kizinye kyekimu kimira omuntu enajewo face reaction na level segera kyekiisaawo dansa ne buli omu azinye kyasobola mutima gwe kati ebintu birekemu bajjaaji saakugamba nti ngenda ayitawo nga sigenda nenge essuubi nange ndirina era nange nandyagadde okubipafuuminga ku stage wakulabeko nange bandabeko ate jokera Serena ekiroto kyo Serena singa bagikuwa ne bagamba nti oyiseemu ogenda ku Serena okuvaano paka tokisussa n'ogamba maama taata navudde wakanze nga mama ge mugambi mama kati tuge batusulizamu katiketi katiketi kaweerere somanya nyizo veno 10 tiketi mama kwati yango ndabeko nayingirangako Serena kati ekyo manyi kimukola singa oyitamu n'ogamba Serena kati nga 24 nti nga yenze gwoli ku kulu gye bagambye nti yeeyiseemu n'engeri gye kiri nti wakati wali nnyo bantu bansapooti kiriko nzekka bangenda funayo omu ku banneegomba ku kitone kyennina ku kyalo nzije naye obagambye jangu ndabeko olabe bwe biba
Atanyumizeeko n'abalala abagala okuyingira tutandikemu tukuwe ekintu. Tugenda kuba tweyongerayo kabasooke bakyaba briefingamu tusoose kuleeta abalenzi mostly tugenda kuleeta n'abawala mu balabeko kintu tubeere nga tukitambuza wano ku brief ekyagenda mu maaso so mugirinde ku The Truth Media mujja kubeerako bulungi nnyo. On my stage, comes a really because we are going to kids. I've seen very great talent here, and I cannot wait for us to show the world what we can do. Especially because I'm seeing fresh things here. Already my mind is looking on YouTube back on before I announce our people who will be part of the performance. If you're not part of this performance, it's beyond the concert. University is a very young talent ambassador to keep 20 dancers and they become the university dancers. So you have a chance to answer the every man. I'm a dancer, but then you become a group. The university bands dancers. We get to join university dancers. Yes, I'm so grateful. I'll hand over to Jodine to, as I said, don't feel bad because we're going to have very many roles. We have everybody's number here and everybody's name. In case a role comes up, we can call you. So we have everybody's number and everyone's name. So everyone, I wish you all the best. Thank you, Karole. Hey guys. Hello. How are you doing? So first of all, I want to say thank you to you guys, to all of the dancers. I'm a dancer and choreographer. And I know how it feels. I've been in auditions before. I just want to say, if you are not on the list, don't stay too hard. Yeah, more opportunities are coming, and you might make it through. You don't know. Just go practice, do your thing. I mean, you've seen how people have been feeling it today. You've seen how you've been feeling it today. So, man, next time, yeah, just show up and thank you also for showing up today. Okay, straight to business. I'll take number 40. If you read your name, let me go to the other side. Okay, 40. The other side, sorry. Yeah, 40. 60. Everybody say your name, hurry up. 71. 30. 80, 83. Sorry. 100. Number 70. Okay. Ladies who are good dancers, please help us go down. Okay? If you are a dancer, let's say, let's say. Let's let those guys sit there. Abali awo bali mukiyambe. Babeera awo. Let them stand. Okay, bali mu selectingamu baana bayiseemu bagenda okuba nga bakozesa abolaba ye group y'abaana abazinye olunaku olwali auditions and right now they are selecting abayiseemu. Gwe namba z'owulya ze basoma omanye we yayiseemu. Yabafunirako kabamu tunyumyemukko batubuulire how they feel okuba nga bayiseemu. Amasinga obulambo ngenda kuba mbayisa gerako n'abamu a few of them like 5 to 10 batubuulireko kubanga we bagenda ku stage. And remember we're doing for the bigger venues the maiden concert for Karole 29th May mwezi ogujja ntegeeza May. So bana abaana bagenda ozina bawo balabaawo basituka mpola mpola we bagenda gye balina okuba
banaaba bagende mu full rehearsals ezaddala endonge kwajje ebyaddala bw'oba bayimuka ng'omanya asigadde atudde ng'omuyitira kigozi. 85, you already there? So 85 around. 85. nze ngitwala nga maiden concert ye wetwava ku fame twakirira paka ku Uma Showground and then buli mwaka alumbye Serena. Ono yavudde dda waka n'ebibye byonna taddayo. Oh, I feel bad that some of you are not on the me and Samantha, people are saying here that they don't can dance, but I'm not seeing them on my list. Like you, guys, anyone going through that. You first stand up for you. And the guy in the striped t-shirt, stand up. And Apple. so right now Karole is doing a random pick up. Agenda alonda mukulu yalabye nga nabo bamanyi okuzina. Ebintu by'abajaji biba by'abajaji. Everybody else, I know you have special moments. I recall you, we shot this. I recall you. I'm not to have your name written down separately. Yes? I recall you, you can dance in high heels, you a guy. I recall you very well, that's a specialty. I recall you very well that you did that routine investment when you were a very young girl, so I don't forget that. So you could say because of your age, but you deserve and you go places, and I wish you all the best. And I'm going to have you down separately as well. And everybody else, even you were different. I remember everyone here was unique, everyone is different. But I have your numbers, and I will call each and every one of you at some point in this concert. You can say you don't believe in me. You believe me, right? Believing is not. No, after this join the side. I want this to be personal for me again to be sure. Hey. You and the original. So, going to have 5 kuba tayiseemu 5 kuba yiseemu just to have omuntu kyanigise mixed feelings, the happiness and the sadness. Agon and ecstasy. Agon will be on the side of abatayiseemu, the ecstasy will be on the side of abayiseemu. Yes. Nga wetu kitambula. The last call. You guys that side, I want you to listen to us, yeah? The fact that you've been chosen doesn't mean you qualify to dance, yeah? We have to have behavior, your approach, your availability for rehearsal. In case we fail to get that from you, we're not calling on these guys immediately, yeah? So we need to have another discussion on availability. You being there doesn't show you may not turn up. That is also there. So all these guys can do what you can do, yeah, but they need time. So I hope we work together. Find out if you're not available, you're going to be at school at that time, you're going to work, what time do you work, so we need to agree, balance, and see if you can really fit into our program. Yeah? You can't fit into our program. We don't have numbers of these guys.
Awola bakameramani watunuza bwati wenga wagitambuza abo bonna basembye abo bonna basembye bagenda kuddayo waka bagambe ffe tusembye wa red jacket ayise bwe bayita nti ayise kagwanyi.